Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates. Presidential advisor atenga secretary abadde akolera mu State House ng'akolera president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa nti yagobeddwa, wabula oluvannyuma lw'okugobebwa kigambibwa nti omukyalo ono yayingidde Interpol. Oluvannyuma lw'obutakkaanya obwali mu State House kigambibwa nti omukyalo ono amanyikiddwa nga Susan Kasinje, ono nno nga yaweebwa ekifo ekya Special Presidential Advisor, nga ono nno yali in charge of police and legal affairs mu State House, nga General Yoweri Kaguta Museveni ye yamulonda n'amuwa ekifo kino. Wabula kigambibwa nti omukyalo ono yagobebwa mu State House, wabula bwe twogerera olunaku olwaleero nga ono nno yayingidde Interpol era akolera emirimu gye mu Interpol. Kigambibwa nti omukyalo ono yagobebwa omwezi ogw'omusanvu nga gwakatandika, era nga omukyalo ono yasoma ebyamateeka mu Uganda Christian University. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okusoma ebyamateeka omukyalo ono yeegatta ku LDC n'amaliriza emisomo gye n'okutendekebwa, era omukyalo ono kigambibwa nti ebintu by'amateeka abadde abitegeera bulungi nnyo. Omukyalo ono Mrs. Kasinje ono nga yagobebwa mu State House, kigambibwa nti ng'akola emirimu gy'obwa pulezidenti. Kigambibwa nti waliwo okutya kungi mu bantu abamu, nga kigambibwa nti omukyalo ono baali bamwekengera. Omukyalo ono yagendanga maaso n'okuba ng'akola emirimu gya pulezidenti egy'enjawulo, cases ez'enjawulo, nga pulezidenti Museveni yazimuwanga okuzikolako, naye wabula kigambibwa nti kino kyayongera okuba nga kimuleetera okubeera n'abalabe bangi mu State House, era nga omukyalo ono kyamuviirako okuba nga ate agobebwa. Kigambibwa nti President Museveni yamuwanga emirimu egy'enjawulo awamu n'okuba nga yagendanga mu meetings ez'enjawulo nga President Museveni yamusindiseeyo, wabula kigambibwa nti omukyalo ono baamugulirawo ofiisi ey'enjawulo Nagulu, era nga baamuwa ne bannamateeka ab'enjawulo awamu ne ba prosecutors ab'enjawulo kubanga bakola okunoonyereza kw'enjawulo, wabula bamuwa ne ba detectives okuva mu CID. Okumala emyaka 7 omukyalo ono kigambibwa nti ng'alina ofiisi ye Nagulu ng'akola emirimu gino egy'enjawulo, wabula oluvannyuma lw'okuba nga yagobeddwa mu State House kigambibwa nti yaweereddwa omulimu mu Interpol, era bwe twogera akakalabiza emirimu gye mu Interpol. Kigambibwa nti n'emmotoka ye gye yali avuga baagimulekedde, era nga ono agenda maaso n'okuba nga ate agikozesa mu mirimu gye. Stay tuned.